ALMAGIC production. Kirabe kimasombira kirina amagezi kiwala kirungi kikalala maaso ga ndege bannange lwaki olina amagezi amangi bwe katyo mukama akuwa omukisa akuwa omukisa njagala okwebaza okuzaalibwa n'abantu abagezi era nga wagambye gwe kwata ebintu byonna bireeta obimpe ombulira essente bwe ziti genda kuzikuwa nze Lwasa boda ku boda boda ku boda Lwasa gold tugenda tandika mpola mpola era soka nkuleetereko mutono business ya gold bagitwala baye bato speed nga businesses neza bulijjo this is my first time to meet you muko gwe sosokola sobola kwata buli kyenina gold yenambo mukuleetera ate nze gold yenze soka tikakana kola neta nzokukala sina ko musango kwata byosobola okwata ebisinga obungi njagala mberenga mu Uganda nzenze kaka bakolo mpola gold tosobola mumalawo nze gold yenze kati kyoyino mmanya jasoka nkuleetereko ndabe osobola kyenkana jakuleeterako mutonotono ono yangambye ogenda kumpa sample njotyayo muko ekyo tofaayo sample ngenda kuwayo kasapa bino tebinziza waka nabinafuya nsonga nafu muko sample yiyo genda nawe kakoka kubeeremu kakuonga mukoddomi wange kano kampani wowe golodi yegwe sanyusa okulaba muko we bale kujja muko nkwebaze naye mwana gwe ono yenna gwendi woono kibulabe muko neyanziza tofaayo muko tofaayo nze golodi yegwe gonambe goliki nze ndi Lwasa boda ku boda nze just boda ku boda nze golodi yenze obwo buntu butono kyokulaba nkugambye tutandike mpola kuba tosobola mummalako ako kako muko sikagozizza ukampadde kakuwadde kasobola bamusawo muko ntandikire kyonkolera kiri sente weziri muko katika nkulya ekigambo ekisembayo todda muko nakuteeka sente mbulira wawo olina golodi sente weziri mukash see you very soon kamaliza okulaba abakolabo bange benazze nabo bali ku hotel wembalese n'abaklanti bange abazze ate mbalese mu hotel badde njagala nnyo nkulaba ebifo kubangenda babbize naye nga genda kukolako muko abawala kuwandirise ne mbasinkana muko kankuwerekere tofaayo abatojja kubalaba bantu bonna akabi kali mukulwa tutambula ffennayo muko abawala bunange nsobola obbawo muko gwe kyomukolera era kulaba abaami bano obudde muko kankuwerekere muko mweyagale kale sister mweyagale fo mukwano ogwaffe gwalubeerera kamala okulaba abasajja bano nemukotonerabira mweyagale tonde kankwere mweyagale naye yakisasulira mwana Omulabye mwanyinaze Lwasa boda naye ono ebyatayekolo yalimbuna obweda bwe mugwa mu kifuba nga golodi aponda twalabagamba kati ngonjagala nnyo bulijjo okugamba katuse ne kanjoca nendabanga kanjoca nga kamaanyi nze Lwasa boda ku boda naye nakasajja kamaanyi eggulu lyange njojjudde ate oyo ate nze omuntu wemulabira akola mu golodi olina okuba ngaomanya abawalabu oba otegedde golodi be basinga ssente mu nsi naye ebyo byonna ebyasente nga biryawo gwe ngenda kwagala otuuka oŋŋambe Lwasa stop driver vuganga okkirire manga tuvudde waawe bw'ofulumayo bw'otikkirira vuganga okkirira tujalinyira bwe tulalinyira kantambuze ku bigere no problem kino sikiraba Niki n'oŋŋamba nti ompromotingeyo naye nga onimba bulimbi tukatya mu maaso g'omugagga nga tamanyi linnya boda ku boda nze bulijjo siri malaayo lwaki why that is a grave mistake ekyo kisobola n'okugyawo obulamu bw'omuntu kitya mwami Lwasa nze boda ku boda are you forgetting don't forget Niki nawe era bw'oba osobola okwerabira Lwasa it's okay but boda ku boda kisobola kyerabira naawe toka boda ku boda lye lirine ku ndagamuntu
budget diteka ngenda kuteekayo okusaba bampe ne passport yange kuliko Lwasa boda ku boda. Kigeza tulanga titibadde naye. Kiteekako naawe. Mulabe. Kubanga kati omugagga atuse abadde atuse nga tamanyi. Netuka maaso g'omugagga nga tamanyi boda ku boda. Nataka kubuuza. Mpisiddwa bubi. Omuntu bw'aba akumanyi akwesiga mangu. Yateekangako mwami Lwasa boda ku boda. Waira bakazi bange nyotirirejula. Ibafuna omusaada w'omugaigo osirike. Hani yamananga kungaze nsobola okwambala kana akaviri akalungi kati. Numye zena engoye nambala nderu. Namukoba nti bwe nafuna sente ndakufuka wa Kampala buti ntali sinsiba kuno omusiru. Ndikubona awatiri kubona. Oyoti ni Lwasa niwe wekwekanga ng'olina omukazi alyenda. Ebyo tulinge makuti n'olwaleero zena ndi kwendanda. Kale olina mukazi alinanda. Yabo. Ndakuita. Iwe, kwa ilano mangu. Tuno, ekisaada kino. Iwe. Kubona bwezobo. Niwanjange wakawagwo ngati gwaganayo nga guli makazi. Gwafuniza mukazenda. Oli kujja kungwako. Myezi mukaga tonkolanganda. Oli kuba malaya, oli bakolanda. Ondeseneka. Mama nyabo. Basajja bannange. Kino kye bagamba nti obwenzi bwa bbeeyi. Mama nyabo. Ono musoga namwe kwani. Panna. Okwenda omuntu guba musango. Ono omusoga agenda kunzita. Mama! Obeera ojja otinda kwagana. Obeera twaidi. Nayambala kateteyi kangala kalungi. Lwesibya akaviri kanga kala kanakwagana n'omukazi. Otikandireyo kino ekikazi kyo. Njasikupa nenda ngitolemu kanje. Bano bandeeta mmere bano. Olutalo lw'oigwira weiwe tolwidi. Nja baze. Gwe, ono nayigaga liggwa. Teriri mu kigere newe liri wazibu nnyo toyinza dyetungulamu. Bannange, omugagga nze na boda ku boda. Leero boda ngidduse ku bigere. Nyabo! Mama. Aba, ate bannaye sinza aludde okukolako exercise. Omutima gutujja. Tegutujja lwa mukwano, gutujja lwa misinde. Bana, gwe, nayigaga. Apana, obwenzi bwa bbeeyi. Eyo siddayo. Eyo wafudde. Eryo lifudde. Ate nekino kikubefa kyekisiru. Siga kyalesedde emmotoka n'ennyanja. Mu bintu by'otasabanga ng'osaba Katonda tomusabanga omuntu gwe bayita nayigaga. Tosabanga mu bulamu bwo okusinkana nayigaga. Omuntu n'akwesibako gy'oberedde oba oli mukagwasa. Jesus Christ. Ekyo kyonna naye bino byonna omuntu ali ogwo mayinja. Kwate mukumpanira simanya 40 feet, simanya nate 60, simanya no 80. Kumbe bizibu byategeeza nti 80 feet, ebizibu 80. Mayinja guwa bireeta. Anze bane sigenda fiira miguwa gye seeteekamu. No, nedda. Ha, mayinja gino bitebya. Mayinja guwa gendo bimala guwa bitandika. Oyagala kunkutula.
Kati bwe mbakugwawo nenkubawo omutwe ne gwatika nengwasa we twa nti boda ku boda yafudde ki yakubye omutwe ku jjinja. That is total nonsense. Oziruse emisinde. Ate mwami Lwasa ngamba ki? Wangoba nange ne ŋŋenda. Twereke sijja kukwata akute. Ozi nasema piki sigimuwadde. Ndozeje ekisungu kimuli wano kimutuga neridako. Omanyi nti ateeka bugezi ya nyamba. Mba kumukkiriza n'abane piki. Singa yakandetera bannayigaga bameka. Webale nnyo Bikira Maria ow'ekisa. Nalyo kanesigimuwa. Sema manje ugali okwata esimu yange. Wawanyiga kankubire ku line endala. Sinze wawanyiga gwa biyireetera nange kati njagala mbitebye ani anaabitebya ndeka. Ate ani ono era Lwasa? Si yeye. Ene MTN. Hello? Mayinja. Oli otya baba? Muzeeyi Lwasa essebu. Mayinja akubiddeko kwa yesimu nga tonkwata. Kasemu mbadde sikategedde. Jawoleko muzeeyi. Mayinja oliwa? Muzeeyi omanyi nali kugambyeko ku nsonga zange naye ate notazikolako ne mmanya wansuulawo. Buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otukka ku ntikko y'obulamu bwo. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 7553 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.